naye bwe ziba nti mu biseera ebimu n'emmotoka za district teziriiyo n'emmotoka eza private abantu tebazirina babadde beeyambisa booda era kyetulaba mu bifo ebisinga eby'enjawulo twandibadde tuteekawo booda nga bwe twataddewo ez'emigugu ne tumanya nti eno booda erina license etambula so nga bwe tulowooza nti ekirwadde kya covid twagala okukitangira abantu okubeera nga tekibakwata tulowooze nnyo nga Uganda ku maama oyo nakazadde w'eggwanga ateekeddwa okunywa eddagala n'oyo ateekeddwa okubeera ng'agenda mu ddwaliro okubeera ng'azaala. Abakyala mu kadde kano batunuulira nti bangi abatuusiddwako obuvune abamu bagenze mu sikaani nga mu butuufu ebbaluwa z'eddwaliro ziraga nti batuusiddwako obuvune bw'amaanyi ate nga n'abantu ababatuusizzaako ebikolobero bino tebalina we batandikira kubategeera na kubamanya. Abakyala bano bagenda kukola batya okufuna obwenkanya? Weewaawo ekyo kinzizaayo ku biragiro omukulembeze bye yawa wadde ng'omukulembeze yawa ekiragiro ne kooti zaffe zaavaayo ne ziwa ebiragiro so kooti zandibadde ziggulawo ku keesezi nga eza gender based violence oba okutulugunyizibwa kw'abakyala ne tumanya nti singa mba nnyina omusango poliisi nyanguyirwa okutambula n'entuuka ku poliisi bw'entuuka ku poliisi waliwo kooti erina special seating okuwuliriza omusango ogwo kubanga at the end of the day December w'eneetuukira Uganda health system egenda kubonaabona nnyo n'abakyala abali embuto n'okuzaala era bwe tunaa tetwetegese nnyo na biki bino ebigenda okuvaamu tujja kubeera nga tukosebwa nnyo ng'ensi so oba oli awo kye twandibadde tukubira enduulu era gwe mulanga eri gavumenti ne judiciary okufuba okulaba nti tuggulawo okubuwaayiro bwe twataddeko tuteekako exemptions ne tumanya nti omukyala bw'aba akwatiddwa access ye ya police essaawa eno bamutreatinge bulungi nnyo ate with urgency nti guno musango gwe twandibadde tufuna nti obwenkanya weebuli ekyo kiba kitegeeza nti ne looya agenda okumuwolereza afune permit etaliko kwebuuzibwa lwaki in fact waliwo abantu abamu mu Uganda omukulembeze be yanditunuulidde okubeera nti bafuna direct pass bwe nvaayo ne identity card yange ne nkulaga nti ndi looya nga nvuga emmotoka gwali ku luguudo ng'omusirikale owa LDU seetaaga kuyimirira kugamba nti kamiti yange eriwa kubanga kiba kitegeeza nti wenviiridde ewaka mba nnyina omuntu gwe ngenda okutaasa. Omukulembeze w'eggwanga twamulabye nga yavuddeyo waliwo omukyalo omu eyabadde yafunye okutulugunyizibwa okw'amaanyi ekitongole ekya poliisi ne kivaayo ne kitwala obuvunaanyizibwa bw'okumujjanjaba n'omukulembeze w'eggwanga n'avaayo n'amutaasa mu ngeri emu oba endala okumuyamba okufuna obwenkanya. Omukulembeze w'eggwanga kaweefube ono bw'anaagenda nga handpickinga bw'atyo kino kinaamalawo ekizibu ekiriwo eky'abakyala abatulugunyizibwa. Enkola y'omukulembeze w'eggwanga eyo efaanana bwetyo tekolangako mu Uganda. Nja kukuwa ekyokulabirako. Omukulembeze tumulabye mu biseera eby'enjawulo oba mu ngeri za njawulo ng'akwata ebisawo bya ssente n'abiwa abantu. Tekijjangawo bizibu by'abantu. Ekizibu kye tulina mu Uganda kya system. In fact, omukulembeze okumulaba nti avaayo n'ayamba omukyala omu yandibadde afuna gulire oba kirowoozo kigamba nti onoomu bwe mba nsobodde okumulaba ate abalala ani abafaako. So yandibadde yeewala nnyo mu kiseera kino ekyokubeera nga aggyayo omuntu omu kinnoomu n'aba nti ayamba oyo wabula n'aba ng'akola ne ttiimu ye n'aba nti ateekawo system eri sustainable. Kubanga tetugenda okuddako be bakyala buli omu okugamba nti oba omukulembeze oli yamuyamba n'owokubiri asobola okumuyamba n'owokusatu. Naye Uganda bwetyo si bw'erina okudduka. Tulina okutunuulira system ki gye tukola. Era singa kibadde kisoboka omukulembeze yandibadde atunyonnyola lwaki asobodde okubeera nti alondayo oyo omuntu omu kubanga bangi n'okusinga oyo omu gwe yasobodde okuba nga alaba babonaabona. Ffenna tuli mu kubonaabona olw'embeera gye tuteetegekera. Era nze ndowooza nti COVID wakuvaayo okutulaga nti tukoze tutya. So omukulembeze okuvaayo n'agamba nti ono omuwuuno ekyo kintu kikyamu nnyo kubanga kiba kiragira ddala failed system. So twandibadde tulongoosa kumanya nti tufubye tutya okulaba nga tetutyoboola ddembe ly'abantu nga tetulondayo omu ne tuleka abalala wabula ffenna amu ne tuba nga tusobola okubeera nga tulabirirwa. Omukulembeze w'eggwanga olunaku olw'enkya asuubira okuddamu okwogerako eri eggwanga. Mulowooza mwe ng'abakyala abali mu kulwanirira bamaama abali embuto abagenda okuzaala n'abakyala abatulugunyiziddwa okutwaliza awamu nsonga ki z'abaakoonako mu layini eyo? Omukulembeze yanditunuulidde okukwata omukyala n'amuwa direct pass esobola okubeera nga singa aba ali lubuto ng'agenda kunywa eddagala oba okuzaala omukyala asobola okuvugibwa bba oba emmotoka yonna gy'aba afunye n'atambula n'agenda mu ddwaliro kuba basobola kwevuga. Ekyo kimu. Ekyokubiri atunuulira nnyo okussa wansi permit eve waggulu eri gye yagiwanika mu RDC
agiseeko wansi ku muntu wa bulijjo. Ffe mu byalo gye tubeera abantu basanyukirwa nnyo era banguyirwa nnyo ba VHT, banguyirwa nnyo ba LCs. Aba RDC tebabamanyi. So bwe tubeera ba RDC twagala okubeera nga tubawa amaanyi gano tugabawe ku kifo we bali naye tuseeko wansi eri omuntu wa bulijjo kubanga abantu bano bwe twogerako bannange batya n'okulinnya mu ofiisi ya RDC okufuna permit. Ekyo kimu. Ekyokubiri, RDC omu mu district tasobola kuba ng'akola ki nga yalabirira district yonna. So tutunuulira nnyo ba chairman ku mitendera egy'enjawulo. LC1 mu constituency ye asobola okubeera nga awa abantu permit, LC2, LC3 ba VHT. Ekyokubiri, omukulembeze yandibadde atunuulira nnyo ambulances. Emmotoka za district baba yazikutte okubeera nti zigenda kudda ku district kubeera nti ziyamba abantu ba COVID. Agambe nti emmotoka zino si za COVID zokka wabula z'abakyala nabo abaagala okubeera nti bakola ki batuusizza okuzaala. Ekyokusatu, ambulances ezo tubeere nga tuziteekawo. Tunoonye ambulances eziri tugezezzaako eziri mu district. Tumanye nti mu district ye Wakiso tulina ambulance 10. Ennamba za ambulance zino ze zino. Ennamba ezo tuziwe buli omu. Kye tulaba kati tetulina kwe kugamba nti mu sub-county bweti emmotoka eri wano naye tugikubira tukye essimu ng'ennamba y'essimu teweerezeddwa. So omukulembeze yandibadde alongoosaamu awantu awo. Ekyokuna, omukulembeze kye yandibadde atunuulirako ennyo be basawo ate abalabirira bamaama nga bagenze mu malwaliro. Nabo eddembe lyabwe lityobooleddwa nnyo mu kiseera kino ekya COVID. So ebimu ku mukulembeze bye yandibadde atunuulira ye paasi y'abasawo okubeera nti omusawo bw'aba alina identity card eraga nti musawo ne bw'aba akola mu pharmacy kubanga tugezaako okutaasa bulamu mu kiseera kino abantu abo bafune paasi etambula obutambuzi okugenda gye bakolera. So ekiseera kino nga tukyusizza ssente eziteekeddwa okubeera nga zigenda mu bamaama okuzaala, amawulire gonna tugalaba era tugasoma. Gavumenti kye yandibadde egamba nti ssente zino ze tukyusa oba tugenda kuzongera mu byabulamu mu kiseera kino kutunuulira mitendera gy'abantu. Maama ali olubuto agenda okuzaala, maama agenda okunywa eddagala, n'omukyala alina HIV ataga okumira eddagala, n'omwami wamu n'omusawo. Ssente ezo ndowooza gye zandibadde zidde olwaleero. Mu butuufu olwaleero bwe tulaba nga ministries endala zisaba ssente weewuunya nnyo. Security tumwetaaga nnyo, ICT tumwetaaga nnyo, naye essaawa ya leero ebyobulamu biri mu matigga mu Uganda muno. N'olw'ensonga eyo twandibadde tubifaako nnyo ne tufuba okulaba nti tubiteekako nnyo essira ne ssente ne tuba nga tuzizza eri byabulamu bya Uganda wano. Tuyanza nnyo tuyanzege n'olunakibuka okuva mu CHEHAD, ekitongole ekirwanirira eddembe ly'abakyala n'abantu okutwalizaamu mu byobulamu. Bwe bale nnyo okutweyungako ku BBS Telefina. Neyanziza nnyo, bwe bale nnyo.